Olugero lwe tugenda okugera lukwata ku Wampisi mu Nanfuusi. Awo lwatuuka nga bawa ekyalo okwali ensolo n'abantu nga bikolaganira wamu. Kyokka wadde obumu buno bwaliwo, waliwo era ab'omwoyo omubi abaayigganyanga bannaabwe. Mu kiseera ekyo ku kyalo kino kwaliko empisi era nga mu kutambula yeekulubeeseza kumpi n'ensolo zikirimaanyi omwali empologoma n'engo, ate eno yavanga ate ne yeefuula mukwano gw'abantu. Ensolo zino bwe zattanga ensolo endala oba omuntu nga zikirimaanyi zo zinuunamu omusaayi, ennyama ziryako gye zaagadde ng'esigalawo zigirekera omuleebeesi waazo, Wampisi nga yeggweera. Wampisi bulijjo yeewolerezanga nti bannange sinze mbatta, nange nsanga mitulumbi abanene gye basse n'endi egyo, ate era nga ne bwe ngirekawo waba tewakyali kyakuzza. Abaalugera baalutuusa nti omumpi waakoma waakwata nti ensolosozi eruma atudde, era ensolo n'abantu ezaali zaanyigira bakirimaanyi obusungu zaabussa ku Wampisi. Wampisi wadde yayitanga n'abanene ate ye yali mutiitiizi nnyo, ate ayinza kweyimirizaawo mu nsawo tali kulya biremye wampologoma ne wango. Ate era wadde nga Wampisi ono yalyanga ebyabanga birekeddwawo wampologoma ne wango, omululu gwe yalina buli lukya gweyongeranga bweyongezi. Ekirala Wampisi yali kimpeneggu ng'omusajja alya gy'abanja kuba tewali nsonga, ate yamuleeteranga kwewuuba wa mukazi gwe yali yaliira edda abantu be, era nga naye kennyini yali asulanga alowooza engeri gy'ayinza okumulyamu. Omwoyo omutono ogwatuusa Wampisi awazibu, anti lumu yakyala mu maka g'omukazi ono n'alya n'emmere. Ate ng'oluusi Wampisi yasulanga ku lusebenju lw'enju y'omukyalo ono ng'alowooza nti waakufunayo eby'obwereere. Ennaku ezimu Wampisi yawuliranga omukazi ng'agamba katabani ka kato akaabanga keekaabya nti bw'otoosirike nja kukusula ebweru empisi ekulye. Wampisi bwe yawuliranga ng'akalenzi kongedde okukaaba ng'esiisira ku kifugi okulinda omukazi okusuula omwana ebweru, bw'olwo Wampisi yeekwatira ekiwedde yeeriire. Ekyennaku obudde bwatuukanga okukyanga omukazi takasusse mwana, naye era Wampisi teyaggwangamu ssuubi. Emirundi emirala Wampisi ono yagobereranga omukazi ono bwe yabanga ava emugga, n'ata omukono gwe ogumu n'atambula nga gwewuba ate omulala nga gukutte ensuwa y'amazzi gye yabanga yeetisse. Ye Wampisi yalowoozanga nti omukono gw'omukazi gugenda kukutukako gugwe yeerondera ennyama, naye omukazi emirundi gyonna yatambulanga n'atuuka okuyingira enju ng'omukono tegugudde nga Wampisi bwe yalinga asuubira. Kiri mululu Wampisi lumu yakyala ew'omukazi ayogerwako, era kwolwo omukazi lwe yasala amagezi okumwewonya. Omukazi ono yalina ekyuma ekyenkana ekikonde era yakiteeka mu muliro ne kyengera. Nga kyengeredde bulungi yakiwako omuzigo ogwali guwunya akawoowo k'ennyama. Olwo n'agamba Wampisi nti ayasame amusuule ekifi ky'ennyama mu ttama. Wampisi wakati mu mululu n'amaddu n'obubuyabuya yayasama n'okugwa n'agwa eri, ne yeetegeka bamusuule kye yalowooza nti kyali kifi kya nnyama mu ttama. Ekyamazima ekyuma kyali kyokya nnyo ebitagambika, era Wampisi yatema omulanga nti nfudde ennyabo. Omukazi yeefuula amuwa amagezi nti owange ennyama bw'eba eyokya nnyo giwande, ko Wampisi nti sisobola kuwanda nnyama ewooma bw'eti. Omukazi yeeyongera okukinaguka nti kale oba ewooma gimire tere nkwongera endala. Ate Wampisi n'addamu nti eyokya nnyo sisobola kugimira. Wampisi yatuubagira n'ekyuma ye kye yali ayita ennyama, era bwe yagezaako okukimira ne kimulakira, era wano we yakoma okussa n'akutuka omutima. Abantu bonna n'ensolo ezaali zeetamu Wampisi bwe zaawulira ng'afudde ne zeekunga ne zikola entujjo okumwekulisa, nangawo we nnalabira. Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwatusomye n'ennaalu. Luno lwe lugero lwaffe, omutwe gwalwo gugamba nti Wakayima ne Wampisi. Olugero lugenda bwe luti: edda ennyo Wakayima ne Wampisi baali ba mukwano nnyo, era ng'emirimu gyabwe egisinga bagikolera wamu. Bwe baatuukanga okusanyuka, kuyimba, kucacyanca, nga byonna babikolera wamu. Lunaku lumu nga Wakayima agamba Wampisi nti naye Wampisi, lwaki tetutandika okulima ne twegaggawalira? Wampisi n'agamba nti enno kyoleese kiteeso kirungi, tusobola okulima emmere nnyingi ne tugikungula ne tugitunza abalala.
Wakayima n'amubuuza, naye olowooza tugenda kulima mmere ki? Wampisi yateesa balime kasooli era Wakayima n'akkiriza. Wakayima n'agamba Wampisi nti kiba kirungi nnyo ne bagabana emirimu nti singa babeera bakwataganye ne bateeka emitwe ebiri ku mulimu ogumu, omulimu gw'okulima gw'ogenda batambulira mpola era bajja kuba tebafuna ekyo kye baluubirirwa. Wakayima yayongera n'ateesa nti omulimu gwe gujja kuba gwa kukuuma kasooli gwe banaaba basimbye, ajja kugoba ebinyonyi n'enkima na buli kimu ekyo kinaaba kyeŋŋanze okusaanyawo ennimiro yaabwe. Yagamba Wampisi nti gwe ky'ojja okukola ojja kukabala ettaka olime era olabirire ebimera byaffe. Wampisi yakaayanamu n'amugamba naye munnange obeera ondyazaamaanyizza. Wakayima n'amukakasa nti ate nno omulimu gw'okugoba ebinyonyi nno gwe gukyasinze okuba omukulu. Jjukira oba towummula, buli kaseera obeera odda eno oba odda eri, obeera mu kuwalampa miti ate gwe tosobola na kuwalampa miti. Wampisi yakkiriza n'agamba nti kale buli omu akole omulimu gwe nga bw'ogusaze. Era Wampisi yagenda n'akabala ettaka lyali ddene nnyo. Olwamala okulikabala n'asimbamu kasooli waabwe nga ye Wakayima akola gwa kumukuumako na kumunyumiza mboozi. Akaseera k'okulabirira ebimera nga baggyamu ebiddoddo ebiteetaagisa bwe kaatuuka, Wakayima yeetuulira ku jjinja n'atandika omumunyumiza nga bamubeesabeesa ng'ono bw'atereeza ennimiro. Kasooli bwe yali akuzeekuzeemu ng'ebinyonyi bitandise okujja kwagala okwetoolerako omugabo gwabyo, Wakayima yanyumirwanga omulimu gwe kubanga yabigobanga ayimba ng'eno bwe yeezinira era omulimu gwe tegwamukooya n'omulundi n'ogumu. Olwali olwo ng'olunaku lw'amakungula lutuuka, Wampisi yalowooza nti bagenda kukungulira wamu era bagabane omugabo. Naye Wakayima yamugamba nti tugabane bwe tuti, nze kankungule ebyo ebikula waggulu w'ettaka, gw'otwale ebyo ebikulira wansi w'ettaka. Wampisi yalaba ng'ekiteeso kyali kirungi era ng'alaba tewali agenda kulyazaamaanyizibwa, bw'atyo n'akkiriza. Baateese era Wakayima ye yaleeta ekiteeso nti ye aba asooka okukungula ebibye ne Wampisi alyoka akungula ebibye oluvannyuma. Era Wampisi n'akkiriza. Wakayima yakungula kasooli yenna n'amutwala n'amweterekera. Era Wakayima olwamaliriza, Wampisi naye n'ajja atandika okukola obubwe ogw'okukungula ebyo ebyakulira wansi mu ttaka. Wampisi yalima n'alima kumpi ettaka ddikuba mu kinnya, naye nga kyokka ky'asanga wansi mu ttaka gy'emirandira mpozzi n'ettaka. Yalima buli wamu butakoowa naye talina kye yasanga wansi mu ttaka. Kino kyamunyiiza nnyo obutasangayo kantu konna wansi mu ttaka. Era mu mutima gwe n'agamba mukwano gwange Wakayima nzibye. Yanyiiga era n'addayo eka ng'ebisero bye bikalu. Olw'eggulo n'agenda ewa mwami Wakayima naye nga munyiivu nnyo, n'agamba Wakayima, olaba otya bwe tuddamu ne tulima mukwano gwange? Naye ku mulundi guno nze ajja okukungula ebyo ebikulidde waggulu ku ttaka, gw'otwala ebyo ebikulidde wansi mu ttaka. Wakayima era n'akkiriza. N'agamba Wampisi nti mu kifo ky'okulima kasooli ku luno bakyuseemu balimemu lumonde. Wampisi n'akkiriza. Ku mulundi guno Wampisi yagamba Wakayima nti bonna bajja kulima era bajja kusimba era bajja labirira bonna emmere yaabwe. Wakayima n'agamba sikirina mbuzi era yakkiriza. Era ku guno omulundi baakolera wamu nga bwe bayimba eno bwe banyumya. Lumonde ng'akuze, Wakayima yagamba Wampisi nti engeri gye weesooka ebyo ebikulidde kungulu bijjeeko nsobole okufuna nze ebyange ebikulidde wansi mu ttaka. Olwali olwo nga Wampisi akeera mu nnimiro tagenda okukungula ebyo ebikulidde waggulu ku ttaka, ng'atandika kwekebejja ennimiro yaabwe naye nga talina kyalaba kyasobola kutwala waka, ng'alaba bikoola byokka era ewaka yaddayo na bisero bikalu. Oluvannyuma lwa Wampisi okuva mu nnimiro, Wakayima yagenda naye akungula ebibye era yavaayo n'ebisero bya lumonde nga bingi era n'abitwala abitereke. Wampisi we yalaba amakungula ga Wakayima yanyiiga nnyo n'amugamba naye lwaki obeera ng'ondyazaamaanya? Wakayima n'amugamba leka kunneekwasa munnange, ku luno gwe walondawo biruwa by'oyagala okukungula nange saakukaayanya era ne nkugamba nze nja kutwala ebyo ebikulira wansi mu ttaka gw'otwala ebikulira kungulu.
Wampisi yali munyiivu nnyo n'agamba nti ojja kusaagira ku mulala. N'ayagala abake wa Kayima amwesasulize, naye wa Kayima n'ateekako njabala n'adduka emisinde. Wampisi yagezaako okumugoba naye nga wa Kayima sipiidi gy'addukirako teyali ya bulijjo. Era okuva ku olwo wa Kayima ne Wampisi tebakwatagana. Nange awo we nalabira.